Uganda y'enkya. Uganda y'enkya. Nti ministry y'ebyobulamu ba sector y'ebyobulamu kubeera ng'eri mu kifo kya kutaano mu sector allocations budget engeri yafulumiziddwa olowooza nga tuli mu COVID-19 kikyagwanidde okusoosowaza sectors ezo nga bwe nzisomye. Njagala okutegeeza abatuwuliriza mu ngeri yemu bwe batulaba nti owekitiibwa omulamuzi Mbuddo bwe yali magistrate ali Nadduli bwe yali ategeeza kitanga nzaala yamugamba nti obanga owooza emisango egitalina bujulizi otunuuliranga nnyo awawaabidde omusango naye okuba wawaabidde kubanga mwaba ababiri wabaawo awo obujulizi era obukakasa nti gwawawaabidde talina musango oba oyo kwoyo gwe bawawaabidde nti ye talina musango. Naye mu mbeera ebadde etambula mu bino ebikoleddwa nga bwe tubadde twogerako ebingi mu ntakera n'ofulumya bajeti ng'ekyobulamu kiri ku kifo kya byakutaano kiba kikutegeeza ddala gwe munnayuganda nti endwadde COVID tebadde issue gye tuli. Era mu ebibadde bitambula ne batulaga ne strategy ezibadde zikolebwa tewannaba kufuluma kikumi kya central government kijja ku ndwadde eyo okujjako nti ssente za mugwira. Kale toyinza kuntegeeza oluguudo lugenda kunnyamba ki essaawa zino mu bulwadde era oluzimbira baki bw'oba otegera valiyo y'omuntu. Nabwekityo mu bino ebitambula era ebikolebwa egavumenti yayina okuddayo ku ntandikwa yaayo okuddamu okukola kye tuyita readdressing gye tubadde twogera nk'entakera etunuulire biki ebiteekeddwa okukolebwa ng'ebijja mu birowoozo by'abantu bagamba ki so si ggwe nga Museveni omu okukola ki era oyagala kukola ki era ki ekyalibadde kitambula kubanga obwongo bwo bupimiddwa nga tebusobola kuwanira ggwanga lino mu kulirowooleza ggwe wekka. Teri ataweebwa magezi, teri atalowoozebwako, naye naffe tugezeeko okulowooza ku balala kubanga bw'otunulira ekyobulamu nga kiraga ekyo nga sikero gye tuli mu kifo kya kutaano awo kimpa okwewuunya byobadde otutegeezaako nti oyagala kutulwanyisa endwadde eno zaate ssente ne zigenda mu nguudo ne zidda mu birala byonna awo tubaddala ebyobulamu obiriko nkakasa nti awo kuba tulimba nakututambuza tudda mabega. Kale ekyo bwentegereza bannayuganda bannange nti mu ebyo ebikolebwa mu ebyo tubadde tubagamba nti ono teyajja ku lwaffe era yaaliwo ku lwabwe n'ako kakiriiki akaabatono oba either bayita batwa people bayinza okuba nga keeko nga mubatambuliza endowooza y'abannayuganda yonna okukakasa nti naffe tulina okubeera. Naye ekyo kyo kyabwewusa. Njagala okusaba central government eddemu yeekube mu mutima etunuulire ebyo ebyagireeta mu ebyo bye baalinga bayimba ne bye baayogeranga nga bakyali mu nsiko nga tebannakwata buyinza baddemu bayite ku bantu abo abajja n'ekintu kino baddemu bakipulaningire wamu batunuulire nti wa ekintu kyaffe kitukutte baasi no tugenda girongoosa tutya tuggyemu ebituli bino mu bikolebwa bya Museveni ngo kubanga abasinga bonna yabeegobako okujjako baganda b'Abanyarwanda baali nabo okujjako abo Katonda baatutte n'abo babadde baliwo mbadde bayinza okumulyamu olukwe ne babanga bafutudde ebweru naye bo ng'ekinyumba eki ekyatunulidde eggwanga lyonna nga expense yaayo. Kale mu ebyo byensabira nti bwe bali ekyawa abantu temubanenyanga nti lwaki ate ffe batukwatidde enkonyogo amakulu nti kyosiga kyokungula. Embalirira y'eggwanga mu ssaawa eno olowooza biki oba sectors ki ezandigwanidde okusimbibwako essira? Essekita zonna bujje ze tubadde twogerako ng'oggyeko ekigambo nti COVID-19 olwaliro bwe tuba twogera ku mbeera gye tulimu nga situation gye tukyalimu tetunnaba kwetaaga bajeti yonna kubaako weetambulira okuggyako ebintu biri tubadde twogerako mmere na ndwadde. Sinza ate kweri akugamba nti enguudo njazeetaaga nga tonnamanya ogenda sigaza muwendo ki ogenda ovuga emmotoka mu ndwadde gye tulimu. Gwe bw'ontegeeza nti priority eriri ddawa olwaliro priority si ya budget kufuluma, priority ya mwana wa muntu kubaawo. Kati atenze bungana nti mbuulize mu budget mba sinaawo kye nja kwanukula nga kino ekiro bulwadde tekinnaba kuggwaawo. Twalibadde tutunuulidde priority esooka kubanga kirimu kutaasa bulamu bwa muntu. Mmere ndwadde bye bintu bibiri
tewaliwo kirala okutunuulira ku nsonga eziriwo kaakati ekyembalirira of course nga nakyo tukitadde wabbali ku nsimbi waliwo ekizze kyewuunyisa bannayuganda era kyategeerekese sabbiiti eno nti akakiiko akateekebwawo president akafande Lieutenant Colonel Edith Nakalema okulwanyisa enguzi katuwadde ya lipoota ne katugamba nti bukyakatandika kukola mu space ya mwaka gumu bwe twogerera kasobodde okununula akawumbi kamu. Ekibuuzo kiri nti meka ze bakozesezza ndowooza mukujja kano laba emirimu egikolebwa kaakati enguzi ndowooza tugera gitula ku nfeete ssente zizo zitandise okununulwa. Akakiiko ka Edith Nakalema ndowooza waliwo credit egwanidde okukaweebwa oba tewali? Okulimba bulimbi nakukusiriwaliza wano nti waliwo ekitambula mu ffumbiro nga tukubaganya amasowaani ebikopo nakigwali eno mu ddiro lowooza baseseetula kutuuka eno okujja kujjula naye obuyinza obugoba ebyo mu nsi tebuba mu bukiiko bu pulezidenti bwajja atondawo, ekyo kiba mu pulezidenti yennyini. Pulezidenti yennyini alina okuteekawo enkola nga si yakussaawo bukiiko, enkola yakuyisa tteeka likola. Obukiiko bumeko badde bateekawo, bwe bateekawo akoowa ekitiibwa Bamugemereirwe tuyambiddwa ku ttaka oba kituusizza bunyezi bwa ttaka. Wano ekireese obuzibu n'obunafu bw'amateeka okukola nti bannannyini kugayisa ate kubaawo ate be bannannyini kugamenya. Abo abalwana mu 1986 be babadde bafumbekedde mu bitiibwa mu authorities zonna. Kale ate bw'atunuulira muganda we nga yabbye eryo etteeka linafuwa ku lw'ekyo kubanga ye yakwasisa amateeka. Awo toyinza kuŋŋamba nti ate onfuulinge ondeetere ow'obukiiko agobe kiri. Nakalema wajjojjuuzi etteeka lye twafuluma erya 29 eryogera ku ebyo ebya anti-corruption, embezzlement n'ebiringa ebyo ebikozinga financial loss eri central government. Amateeka ne parliament geyisa act number weeri mu 29 tutegeeza nti ate Nakalema bw'abazze ajjawo act eri oba akakiiko ke mutaddeko kakwongera kutunulya mu act yo yennyini. Okukusiriwaza misana gwe munnayuganda munnanga akulaba. President, His Excellency the President ye kennyini nga bw'ataddewo strategy ejjawo bino ebya COVID-19 mwe tutambulira. Strategy yakuyisa tteeka buteeka. Buli anaakwatibwako kubanga embezzlement tejja ku private sector. Corruption taba ku private sector. Etteeka likugamba nti gwe banaavunaananga ebibiri ebyo anaabanga mukozi wa gavumenti. Kale olw'etteeka eryokubanga gye liri tukyuse mu kawairo ka penalty tubasse ku kalabba. Tojja kuddayo kulaba n'oku azanya ku ssente ya muwi wa musolo. Naye akalabba ako tekayinza kunoga nga katta Banyarwanda be. Ekyo kiba kya kulimba buki bulimbi butuba bakutereeza nakuzzayo ku nteekwa ya kukola nga bwe kyali. Tugambeera nti n'okutanula leero byonna mbizizza bujja addeyo atunulye balwanyi banne be yajja nabo, si kubatwala kyankwanzi abasembeze ku lujjuliro baddemu babaga etteeka nakiggwanga lyategeddwa kulwana kubanga balwana bonna lina kutambula litya twateesa ku kino bw'aba yabyerabira mu mutwe bikomewo. Naye olw'okuba nti ye bw'osoma ku lipoota ye gye yakolera e Tanzania nga gye tubalanga dissertation ekuwa buli kamu bwe yali alowooza na butya bwe yali badde ateekateeka eggwanga lino okutambula. Kale mu ebyo by'oyinza okutunuulira si priority kuba n'abaliwo, priority mu kujja nga obasuula butakumanya nnyo. Eyo priority anaasimba eggwanga mu myaka 3 tobanga Museveni. Ekyo nyiba nkulimba gwe n'ojja ng'ozze owambye buwambi amateeka ne gaboyera ku gwe n'oŋŋamba ye tulinayo omulala anajja mu ebyo gyemuyo gwe kennyini gwalemereddwa ng'ate olemesa bannayuganda. Saagala tweteekawo nteekateeka egamba nti etteekawo eriri nga lirinayo gwe linoonya gwe gw'oyagala ate ne libula kuwuwo ng'omukwese mu mugongo. Awo kubuzaabuza buki ako akakiiko ka Nakalema mboga teriyo kyamagezi kayinza kujjayo ate kati kino kibakugamba nti kulopera muganzi mu kizikiza Nakalema bye baliko naye nga teriyo kyamagezi kyemba munnayuganda. Palamenti weeziri, judiciaries weeziri, gwate odismantlinga ku buyinza obwali badde bukozesebwa ku ebyo ne security ezimu
ate otutegeeza bannakalema twataddewo bukiiko nze nkugambye aka Bamugemereirwe akabaddewo akali ku land committee ke bataddewo kayambye eki tekayina kyekasesetudde kyonna yadde ku nsonga ya ttaka amateeka gaggwadde mutwetoloza mutuzza mabega tuti ate ne mutuddamu ne mutwetoloza anti-clockwise bwe tuddayo mu clockwise ate mutulaganga abakola so muli mu kutumalira biseera President isa amateeka gali direct wagambye ba minister sibayo no agabe emmere kyekikubiza zaake nawana bw'oba oyisa amateeka bukafuna kakikukka mu vingo okwatiddwa mu embezzlement mu corruption mu government officials kutta busi awatali kulondobeza either mu nnaku 14 oba ennaku 7 kasita obujulizi bukukwata awo tujja tegera nti Museveni yakomyewo eka naye wano ali ku kasika kena kazinga kake akyataasa Banyarwanda be bano bagundi mwana wa Ssenga ono wakojja mukyala wange abaana be bano ono yawasa muwala wange ebyo bitulimu ebyekisiru ebyo si ggwanga nga tumaliriza yavuddeyo mu kwogera kwe president yavuddeyo kumpi n'atulaganga of course naye yali atawagira kyababaka kufuna percent nekirabanga nekitegeeza nti speaker kiyinza okuba ekintu kyamulidde okubaza defendinga ensimbi zineeno millions 2 tulowooze nti nga omukulembeze ng'omuntu President Museveni alumirirwa abantu oba kuba yavuddeyo naga nti awaddeyo ne omusaala gwe ebitundu 5 ku buli 100 ku bukadde 3 mu emitwalo 6 gyafuna oba nkutandikire nawe wempa kunyumira ekigambo kino mu ntambula y'obwa hierarchy mu nkola entuufu ey'ebyobufuzi Museveni gw'atayinaako buyinza bwankalakalira aba sipiika wa paalamenti kubanga si yamulonda essente bwe zirema okuvujjiramu abo abaliwo waayitemu kavuna kijja nga takuwagirira ng'ategeera ekyokukola kekabasa akakulu eri omukulembeze w'eggwanga mu ebyo ebizze bitambula oba eby'omunda ebyo ebitalabikibwa KADAGA sigwobala nti mukwano gwa Museveni ekigenze ewala kubanga mu ebyo bijja bikolebwa bitulire n'opima n'olaba nabweki temulimu KADAGA byazaakola nga biri eri bidde eri bantu nga Museveni si kye yali agadde n'ebyo ebikolebwa biyinza okuba mu byo nga byaleetedde oli okwagala okuswaza ono so nga ate mu nkola entuufu KADAGA kye yakoze tekinenyezebwa ekyo tekinenyezebwa nze nakugambye dda bamemba ba paalamenti mandeeti yaabwe lwakuba nti beewadde kitono kyenalabyemu nti ekirabikanga ekidda mu nsawo yaabwe naye ssente bali badde batandikidde mu miliyoni ziddamu 5 kudda waggulu okujja okuyamba omuntu waki wa wansi kale awo pulezidenti bw'abanga ataaka mwaka kavudde eri kajje kanyigiriza ono waliwo byabwe bya munda ebitaliko byajjangu nkwekule nga byakweswalize no publicly mwebyo biteekeddwa otutegeeza pulezidenti mu kamwake si yagwanidde ate okuvaayo okuswaza KADAGA mu nkola eyo lwaki yamutidde mu kyama nawe nti waayi oli ttabi kulimu lyentwala ABCD lwaki tetwakoze bwe tuti bwe bw'aba yasamizza kamwa bw'atyo n'agamba KADAGA abaatulaze nti waliwo ebitole n'amatobo mangi bannayuganda bannange mutegeere ekintu kino obuyinza butambula butira tubukozesa tutya naye mu ebyo ebitambudde wano waliwo KADAGA oba oliawo kiyaba ekiri eri kye bataayagala tubuulira ye n'asalirako eno ku bano batambule ekyo tekyalimu bulabe munnayuganda kubanga ate memba paalamenti gojja okujja otugabira newankubadde mu abo abaliyo abamu betuvuganya naye kiri kyabwe kkiriza obagaana nawe bw'olituukayo enkola yemujja gisisikagana tulongoose mbulongoosa nti waawo bayitidde tutambule naye wano Museveni kyeyakoze si kituufu awo tebayiwaayo buyibwa ekito kubanga eryo ettabi byonna yeggwe yes obuyinza bwa KADAGA abukozese mu ebyo binaaba bisobye tutunuulire tugambe tubijjawo tutya tuteekeddwa kutambula tutya naye pulezidenti nga gw'ovairoga nti byonna bye mwakoze ebyo siyinza kubikkiririzaamu toyinza kwemalira mu lutalo lwaki wagamba tewajja wekka n'otutegeeza nti nze bwannamunigina ne bannayuganda nga Kristo bwe yali naye yalonda abayigize 12 n'abateekako n'abalala 24 abaaliyo lwaki gwe tutunuulira ku ekyo n'ogamba nti tuteekeddwa kutambula tegano ge matabigo gwolina okutambuliramu toduma budumi bategeeza ebyo
kubanga n'entambula yo si yeewoma nti gwe bwewayogedde obadde mutuukirivu. Nga tumaliriza ddala Uganda ey'enkya after COVID-19 oba post COVID-19 oyagala efaanana etya Honorable Jakana Nadduli? Ey'okwagala butya bwe yeetaaga okufaanagana sinza kulimba naali kikugambye nga mmaze kupima Museveni afa ddi. Naye gwe sinnamanya ddi lwanaafa sinza kukugamba nti kyennaakugamba kyenjagala kitambule ne bwe kinaafaana nti kiyinza okukolebwa kubanga ebbanga lyonna tubadde tuwoggana nga twogera ebigambo bye bimu. Eggwanga liteekeddwa kubaawa. Kino si kyange kwagala, twebuuze gwe kiki ky'otegeera. Eggwanga we liri gwe olaba nti awe lisaanidde, ate bw'otuuka gwe ogamba nti sente ntono, ate n'otuuka n'ogamba nti weeziri. Kubiri tukwate ki? Kale wano mu bitambula mu ggwanga liteekeddwa okutambula ebitongole ebitaano biteekeddwa okuba nga bikulu nnyo oba amasiga asatu agasooka. Executive efugwa executive president. Number 2 tuddeko kye tuyita parliament gitwalibwa tuligira legislature ne judiciary. Ebintu bisatu ebyo kasita nga bisobola okukwatagana n'entambula y'eggwanga esobola okutegeeragana kubanga parliament ejjuddemu bakiise b'abantu. Nembwe ebyo biteekeddwa okutambula singa tuba tuddayo eri emabega tusobola okuddamu okwetegereza g'amawanga gali gatambudde gatyo tutuuka we gali tusobola okukoppa ku strategy kubanga amagezi gakuweebwa buki buweebwa walituuka nti amagezi muliro bwe gakugwako ng'ogende waki ewa mulirwana. Naye Museveni talinaawo gwe yeebuuzaako ye bwe yali badde ng'omulaalo ente teziyinza kwebuuza ku mulaalo tunaalyawa. Zo omulaalo yakuba ekkubo tudda wano. Ne Museveni atufuze nga mulaalo bwe yali badde ajjuliriza ekyo kyali. Kale mu nkola eno sinza kukubuulira ebiteekeddwa okukolebwa bwe biri kubanga tubyogedde ebbanga lyonna naye ng'abimanyi asse bitte bugenderere. Obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda babadde bakulaba. Bannayuganda bannange mbebaza okuba abawuliza abalungi n'omukutu guno okuba nti mugutegeera ne mugutuwa ekitiibwa gwa Uganda ey'enkya. Njagala okwebaliza ddala mu nkola y'emu nti temukowera temukowera ddala. Bayibuli yagamba nti mugwenga muyimukenga naye n'oyo ayeekumya obutagwatambulira mu kkubo lya Katonda. Nange njagala okubategeeza nti gwe wenna w'oli kkiriza obagaana saagala olegeze yongera bwongezi ttafaali mu kwegyo kyetaagisiddwa okukolebwa. Mu mbeera y'emu oba oliawo Katonda mwaliitira n'atutaasa buti bwe tugenda okutambula biki ebiteekeddwa okukolebwa twali badde tuddayo ddi kubanga n'abo Abayisirayiri bwe baba baali batte emyaka 14 nga bali mu mannyo g'empisi laba ate Musa bw'ajja nga tamanyikiddwa na wajja aliyitira nabwe ekyo tugezaako kuggwamu ssuubi. Bannayuganda bannange njagala okubategeeza ebigambo bye bimu n'oli yasaba Kristo nti Mukama wange bw'oba otuuse mu lusuku lwa Katonda onzijukiranga n'amutegeeza nti akawungeezi kaale tujja kubeera ffembi mu lusuku lwa Katonda olwo. Nange njagala okubategeeza nti sigenze butadda ndi nammwe mu mwoyo lubeerera era ndibeeranga nammwe akaseera konna. Mbebaza okubeera abawuliriza abalungi ate era ne muba nga muwaayo ebirowoozo byammwe n'eddata gwe muteekako okulaba Uganda ey'enkya kiki kyereese. Amakulu nti kiba kitegeeza nti ettoffaali ku ebyo biteekeddwa okwogera byonna bye njogedde kinkwatako ng'ateeka ettoffaali ku ggwanga lino nga naawe bw'oteeka ettoffaali ku ggwanga lino. Tuwaŋŋane enkizo na bitiibwa ebitaliimu kujeregeragana okuggyako ekyo wekigwanidde kubanga ne Kristo yakuba ku mbooko n'akasuka era ebigambo ebikaawo n'ategeeza nti abasirusiru bano abaaye mwe temutunudde nka yeekalu ya Katonda ate mugifudde katale ne mugitundiramu n'ebiba ebiboggolera muno. Kale nakino njagala kibategeeza nti obukambwe buteekeddwa okuba we bugwanidde naayo ayagala eggwanga lyokukakasa nti liteekeddwa kutambula kiti ateeka okubaako omukambwe naye si mu bubi wabula mu kulongoosa. Kyensaba nti ebigambo bino bitegere ku myoyo gy'abantu abo bateekeddwa okuteeka ettoffaali lino ku ggwanga nga gwe naawe ali eyo. Mbatumidde era Katonda abankuumire lubeerera. Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya.